omugenyi atakyalukana ye atuuka n'atama bw'atasiibula eno wadda bannange twajjirwa ono omugenyi atabuuka lujja ali omuyeekeja n'akirako gwe baagobeeka omuyaye yatukuba ensaasi yatandika mpolaawo nze muddira omwatama n'alifunye akasenge konna abooluganda mwentusula yajjanga akalenzirenzi kaakana akoosekose katemba wa muzannye yenna omuyaye yatukuba ensaasi alumbe n'ettalaawo obusaana n'atema ebyoto by'ewaka kalidde omuloodi n'akuma twamwekanga mu kyaki ku nkya naye asembeza ositiya yali nsobi y'abazadde baffe nayege mata agayise wansi oyeewo otya gwa omubiri nga kutaasa kyalo kyo nze nno ŋŋamba bwe muli ekyawa muli enunula abatanzania bwe muli ekyawa muli enunula ŋŋamba abatizeedi bwe muli ekyawa muli enunula once we still fear they stay in power. If we lose fear, they lose power. Once we still fear, they stay in power. If we lose fear, they lose power. Mukulu Walukaga Mathias agambye atya asazeewo nayimbira omukulu Medad Lubega Sseggona oluyimba. Nno embiranye zikyali awo. Jjukira kadi bagiwadde Mathias. Era abalonzi bagamba nti essaawa eno gwe tulinamu essuubi. Jjukira ono abadde meeya Kyengera essaawa ya kakati yakutte kaadi yagenda okukwatira kibiina kya NUP ebendera mu kalulu ke tugendamu. Naye Medad Sseggona agamba nkomawo nga independent. Kakati buliza zigenda kwabika emipiira era nga womanyi ono ye muyimbi asazeewo ayita mu luyimba. Bantu bange eyo nga tuvuddeyo. Mickey Wine yagenze n'akola akatambi nga omanyi omuyimbi yenna akolerako muyimbi munne drop eno yadde agikolera ani? Drop eno yadde agikolera Navio ng'akunga abantu naye bannange abaana kye bamukoze mu comment section ne bamulangira nti ffe tuli eno tuli mayuge tuli enfuufu gwowoza Serena abaana bamwogeredde nenno ka drop kakano kakoze. Hey, your flow so buguma buguma mind's got. Your flow so buguma mind's got. Yo, ladies and gentlemen, well, this I want to name Surubada High School Headmaster Mickey Wine. Iranga Mbabusa. Don't forget the day is tomorrow, Saturday, the 4th of October. Navio is going to be at Serena representing Hip Hop to the World Orchestra concert. Sound big thing them Sulu Bada Bada. Mickey Wine with the mother raga. Check it out. Come support a brother from another mother. Straight out and come out to the world. Tukeko ka drop kakolede Navio. Naye abaana ne bamuwalabula bawalabudde ono ne bamwogerera kino na kiri. Mnange ne bagamba ffe tuli eno wabula mbu obeera ne family n'ebeera n'ogwana nga Mickey Wine gwegaani mbu simanyi gano tegagaliza muganda waabwe nkugambye. Abaana boogedde ebigambo ne ŋŋamba tuvuddeyo era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo nnaku olwaleero nabagambyeko nti wabaddewo kooti wali okuwuliza okusaba kw'okweyimirirwa okwa Akirewo Kivumbi, Bobby Giant, Eddie Mutwe n'abalala naye ebiganya ne bagamba nti bakomewo mu kkooti ennaku z'omwezi nga 22 omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Naye nga abantu abasinga obungi bamenyese emitima muno mwe mubadde ne maama wa Bobby Giant era asobodde okwogerako era mu bigambo byayogedde wati mu kuyungula amaziga amangi ennyo. Ngomebra mama wa Tascalvin amanikwanga Bobby Giant. Ebintu ebifiire mu kooti bineewuunyisa kubanga basomya amaina basoma buli kyetaagisa kyona kyona ife nga abazaire twalidde okweyimirira omwana waife. Nze ni baba we twaliwo twawayo ebiwandiiko byaife era bakobya ati ebiwandiiko bituufu aye ndikwewuunya nze mbaire ndidi engano lye mwana wange aye ndikwewuunya lwaki tibampaire mwana wange. Gavumenti ya President Museveni Mlobe kulumiriza abaana baife mwikomera bazira musango. My son has no case. Lwaki tibulwe kule abaana baife bazira misango. Lwaki musiba abaana baife mwikomera. Baliko pati bali kunonereza biki bye banonereza. Kulumiriza bazaire bitulwa jaiwe buli nnaku.
nga tuwagire NRM emyaka mingi. Is that what they can pay us back? Nze nenda mwana wange president nenda mwana wange omwana wange babutole mwikomera ba state bona bakazinga ife era bazaire bona bakazi balina abaana bona basubire one day one time it will happen to their children. Let us pray for them. I know God is here with us and God is hearing. He will answer our prayers. Na bali omwe abalamuzi bona bazaire nga ife tuzala Dalo chilikunza ido chijakuba kumwana we somehow. Asobola kuba munsi da kuliya bamugemereyo. Oba anywhere abroad bamugemereyo. Bana bali chiona. Oyo ye mama w'omwana mulenzi Calvin Tasi ninga abasinga obungi mumanyinga Bobby Giant. Omukyalo oyo ndowooza abasinga obungi mubadde temulabangako yadde kubanga abeereeyo naye nga omanyi ekikwata ku mwana abantu bavaayo n'agamba kangende neebeereyo mu kkooti ndabe nga webigenda okuba nga bitambula. Tuvuddeyo tugendeko ate ku bintu ebirala bintu bya Alien Skin bikyalanda ne Top Dancer ono yavuddeyo ng'awanda muliro n'agamba nti ebyo byemuwoza simanyi bikoze bitya agambye nti mugezanga ne musale embaali. Bwe muba mwagala kakasa mugende embaali mukakase nti abagisu tebaagala kumanya. Mwe nyini mwe mwabuzaawo omuntu wammwe alaba naye kennyini ekintu kimutuddemu ekigambo kufa kintu kiralamu you guys ate kibi nnyo omuntu okisibeewo because he's the leader of Fangon Forest. He's the leader. Ochitegera naye ng'omuntu kyamukuba wala. How can someone be beaten from Matwale n'atuuka n'afa? Kati golowooza bono jano n'onvuma nnyo kw'amazzi golowooza kigenda kuddawo kinteeke ku bunkenke oli musiru gwe simanya ye ddadi simanya ate gwe nawe nkwadde nnyo obudde bungi kati gwe kamale nawe n'okutereeza ettumba. Mulimu abantu amwalo besigenda ku nabagamba nze saagala bintu byakumpe mulira ku akawunti yange kati ddamu oyo asamire kulo Memulowooza nti mwokuvuma abantu n'okwemula abantu. You had to sit down naye muli kuno mubeera kuno ne muleekaanira kuno ne mutandika okumalako abantu emirembe. Tukyali ku ebyo ono maama nga awanda muliro ne zireeta fulufiga nti ono yaliko mama Fangone n'atugamba nti munnange akabiri ako mbo kalina ebyama bingi byetamanyi koffe munnange lutuwe. Nekikumakinga kubanga tewali yali akwagala tomanyi kuyimba yimbe ibiyimbe bibi sigwe siye gwe mulungi otunula bubi otunula ng'ekime kintu ekiryawe kitanyuma kulaba newunyana bala bakugiramu engoye kintu kyekirungi kyolina ku mubiri omuntu kyasobola okwagala obubbi ku polisi baŋŋamba bakusiba amakomera gonna ekabalagala n'okulira ku polisi ng'obba nga bakwata ne bakwezesa onobeera awo n'okola emirimu awo lwa bubbi kirungi kikyolina omuntu kyasobola okulabirako katonda akuwanze sikedusu wandi badde bwenunula oli ku baana b'abantu okuba kati ojja kubeera mu nnyumba ononyena ekikolya kikubule ate agenda okuwa emirimu bapromota bakuwa wababba abalala wabasalaasala n'abalala wababba ani agenda okuwa emirimu era osigaza kuyimba bubaala ekimala kimala abantu batekugambako naye mwekubira kubanza onkubanga nti ekimala leka tukugambeko nti omuntu owuwo yakugambako obanga okola ekikyamu ate bambi omukyalo natera nnyo okwogera ekigambo ekyo ne juzi yakyogera n'agamba nti omuntu owuwo tasobola kuleka ng'okola ensobi n'akuleka just like that nti avaayo n'akugambako nti omuntu akwagala ebyaddala takuleka ng'okola ensobi avaayo n'akugambako nti omuntu akuleka n'okola ensobi nti oyo kimanye nti takwagala
era takwagaliza. Omuntu akubiikirira ng'okola ensobi nti oyo aba takwagala era aba takwagaliza. Bigambo by'omukyalo oyo yaliko Maama Fangon, fenna twamulabanga ng'adifendinga naye agambye nti ekibi kiba kibi. Ate nga tuvuddeko era nga tukyeyongere ku mawulire geegamu gennyini ago. Onamugambye nti ekintu ky'oyiseemu ekyo katusuubire nti ojja kuyigamu kimu bibiri. Nti bw'oba toyiga gwamanyi. Muganda wange Alien, kino kye wayiseemu kikuwa ekyokuyiga. Otegere nti abantu si bangu. Na video gye nabadde ndaba luwali ne Scorpion Shabu oyo nga kuliko n'oyo omuvubuka wa Brown Babu. Naye nga bw'otunulira facial impression ya Scorpion Shabu olabira ddala omuntu omubi nga kyaliko kyoli nga kyayagala. Ekirungi ku baana abakuliko kati sikirabamu mu face zaabwe. Alien Skin weegendereze. Omulaba abadde akwetoolodde ng'amanya kkubya elastic punch. Ne elastic punch yakumiisinze. Omulabe akyasobola okuddayo ne yeeteekateeka n'ajjira mu kabadi akalala. Pointi yange ndowooza etegerekese bulungi. Alien, nze waawano wenjagala okuweereza okulabula kwange. Ebya kamera n'ebirala byonna bina weebale wabikola. Bane mufollowing account yange ekule. Alien Skin, ebbanga lyenkusembereddeko ettono, manyi kino kyogenda kitereeza. Weesiga nnyo abakwetoolodde mu nsonga y'ebyokulya n'ebyokunywa. Njagala nkaddemu bulungi okasale okawe Alien. Alien Skin, ebbanga lyenkusemberedde ettono kubanga nze buli lwensembera mbaako byenkolako analysis. Ebbanga lyenkusemberedde ettono, weesiga nnyo abakwetoolodde ku nsonga y'ebyokulya n'ebyokunywa. Sigamba nti toddamu kubeesiga. Mbadde nkusaba kano okwongereko. Era eno video njagala ne Julio mugiwe detail abantu Julio amubeerako nnyo ne video eno njagala ne Champion Magumba agirabeko mugimuwe. Champion Magumba mwenna abayitoolodde Alien okuva n'olwaleero omuntu addamu okuleeta ekyokunywa kya Alien kyonna odeebeeremu mala kunywako kati ye system Ibra Kabadia okuva n'olwaleero mubeere bakambwe ennyo ku bulamu bwa Alien kubanga mmwe basatu bemmenye Ibra Kabadia, Magumba ne Julio muli baddala. Kati njagala mmwe abasatu kubanga ye boss man olusayinza kubanga tabiriiko kubanga ali busy oba byerabidde oba ali ku ndongoye. Ndetere chupa cha juice sawa. Baba manya yagala nyoka minute made. Olumna nga yagala nyoka ka yogurt. Ode ekuwe moja. Kama wewe unaleta cha kunywa cha generali Alien Skin, wewe yuko kukunywa. Oyino kusoka n'onywako. Eyo ode bere okuva n'olwaleero. Gatuvuddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Wano waliwo amawulire abaana bawala nga beerangira nti omanye ennyombo z'abakazi. Bano beerangidde oli n'alangira munne nga bulijjo yamunywesa oba yamubeesawo mu mabaala. Kubanja nza kuliisa mu mabaala gwe wambwa. Ekikigwe n'abagamba bano bamalaaya nze Ravumasa nzize bagamba luwira iti n'akabinja ke bonna bamalaaya ne muwakana. Mugenda kugweteeba mwagweteebye dda. N'abagambye bano si basingo maazi ababeera mu mabaala n'abagamba singo maazi talina budde bubeera mu mabaala ekiro. Mugenda genda nga mumanya Ravumasa bye mbagamba. Zino malaaya nkunyuku. Nze wano omuwala yajja n'aŋŋamba nti Ravumasa nti ye luwira iti ne bbaawe bonna basasula rent oli aleetaana n'ono aleetaana. Wano omwana wa Fangoni yabagambye nti yawa luwira iti connection z'abasajja. Mama obwamala yawe mujja ssente, my God. Bagweteebye bino byenjagala fa abakazi abafumbo bino bye twagala. Byate bantu bange amawulire getuwulira agagenda mu maaso tuve mu bino tuve mu katemba kakati bino ebiri serious nti UCC eyagala kubanga regulating social media azine bya live streaming mbu bibenga obolyawo babijjawo kasooke tuwulire onatunyonyole bulungi tunyonyoke oluusi ebintu ebimu tubiwula naye nga tetutegedde bulungi katuwulire ono byatugamba. All right, breaking news. UCC erina enteekateeka ezituwera ffenna abalina social medias okustreaminga live campaign z'abakulembeze baffe. Ofe Kyagonyi Center mu Robert Mitembo.
owe 10 addako mpuliriza bulungi simanyi balina teekateeka ki etutakulatakulwe tusunaasuna naye mugala tuuka mukwata watuufu nze mbakakasa number 1 mwasoka ne mutusibako abakuumi bammwe mbu balina tukuuma ku mpaka bakuume pulezidenti waffe ku mpaka nga mulinga bagamba nti alina kye yabbye mmwe mwetaaga abakuumi mmwe mubbye ensi si Kyagulanyi Tanagwe yali abbye tusobola n'omwekuumira ne mutakoma okwo ne mulugattako mubamukuba ne mukatamu bujja amaazi tubeera kulinga live tezitambula data byonna nga tebitambula kati mugasseeko mbu temugatuwera tuleke ku streaminga simanyi nteekateeka ya mwamagala kukola ki omukulembeze waffe bigenda bimanyika nga yembazo kitaka akabanga simanyi ekyokubiri bano tewerabira bagoba mainstream medias mu campaign mu tally centers bagoba mainstream medias okupaitinga mu tally centers nti UBC semamu kya Basafa ma FM bichi baba gobamu gwe ngamba tugenda mu kaluka mazima na bwenkanya ki ngogoyemu balefali abatalina side abalina okuba neutral ohakasara mamumanyi benna mu bikole ffe tulina program emu nga ye plani ABC ne Z kusituka kulonda kaluka ffe tukakuume tukalonde tukabanje mwemwe mwanyi butumala okalonda tugenda kakuuma tumala tera tukabanje butumala okabanja mugenda kuyita wali tuli milioni aga polisi n'amagye bali mitwalo 2 ogagatabo nawamu mitwalo aga tuli bukadde nze mbakakasa benna mu bikole kati mutugano streaminga mugoba namawulire tugenda mbaiza ffe tuli ku plan yaffe mu kubagoba kyekyo teri kirala alright kati gwa bitegedde gamba nti honorable ensonga bwezityo weziri naye nga n'essaawa ya kakati nkyakwongera waliwo n'onagezaako okwanalizinga ku nsonga y'emu eyo gye twogerako Generali Yoweri Kaguta Museveni gy'amaze nga afutubadde ku bannayuganda weewaawo byo ebikolobero byeyongedde bingi nnyo era n'abakabye bangi nnyo era n'abafudde abatiddwa gavumenti y'omupemina kyemala Generali Yoweri Kaguta Museveni bo bangi atwesanze mu mbeera oba nga buli munnayuganda ekyokusalawo kiri kimu kwekukwata Kyagulanyi Ssentamu okumutuuza mu ntebe okategeera kwekukwata His oba Kyagulanyi Ssentamu okumutuuza mu ntebe era nga essaawa yakati buli munnayuganda kyokka kyafokasinzeeko tayimu yatuuka oba akaseera katuuka nga Kyagulanyi Ssentamu lyessuubi lya banyigirizibwa lyessuubi lyabo ababbiddwako amataka gaabwe ekyo kyo kikkirize Kyagulanyi Ssentamu yatuuka tayimu nga lyessuubi lyabo Museveni batiddeko abaabwe lyessuubi lyabo abawaŋŋanka abafoosingibwa ogenda okukola obudde oba abafoosingibwa okuva mu nsi yaabwe okategeera nga lyessuubi lyabo Generali Yoweri Kaguta Museveni bakuumidde makomera okumala almost emyaka 5 mirambirira now omanyi bagamba oyinza okukola ekintu n'otamanya kikiwa gye kigenda kusuula nekino kikirigisa nnyo nange nti Generali Yoweri Kaguta Museveni ayina ebintu byagenda mu maaso n'okukola oba ayina ebintu ebimu byagenda mu maaso n'okunyiganyiga naye tekimanyi nti agenda kunyiga akapeesa akagenda okufomatinga buli kimu kyonna okategeera bulungi nnyo njagala kuzzaako emabega essaawa ya infact olunaku olwo tugenda kutunuulira ku UCC UCC yavuddeyo n'egamba nti bagenda kuddamu okuregulatinga social media era mu kaseera mpaaweeka agatuyinza obutaddamu kulaba ku live stream yonna eri okumpi ne Kyagulanyi Ssentamu okitegeera UCC eri mu nteekateeka eziwera all live Facebook live streams ne YouTube live streams streaming campaign eza His oba Kyagulanyi Ssentamu simanyi lwaki Generali Yoweri Kaguta Museveni alemedde nnyo ku kintu ekya social media mu ntandikwa yasooka n'alwa na Facebook n'asooka n'agibulookinga ng'okujja akisesinga oyina kusooka kufuna oyina kuteekako ka VPN naye ate nga kisinga okukwewuunyisa nti bw'anaabera ne national address bagenda ku live streaming ku Facebook ne weebuuza nti kakati bano abali mukola senga vudde nga zeemu biki bagenda mu maaso n'okukola now gye buvuddeko emabegako twalabye nti embeera eyabadde mu ggwanga erya Nepal it was all about social media embeera eyabadde mu ggwanga erya Nepal it was the trigger was social media bwe bavuddeyo ne bakavalinga bwe bavuddeyo
ne basooka ne bawera all social media platforms mu ggwanga erya Nepal. Eno yabadde big trigger eri abavubuka. Jukira nti ne Uganda essaawa kati percentage esinga percentage y'abavubuka. Tukimanyi bulungi nti social media essaawa yakakati bannayuganda basinga kwe batambuliza emirimu gyabwe. Osanga oli ng'akoze live ng'ali mugeza ku promotinga video ye, oli ali akoze live stream ng'agezaako kutundirako bintu bye. Essaawa yakati ogambye ogenda kuwera live stream zonna esigira ku Kyagulanyi Center. Naye gwe manya nti Kyagulanyi nti abo kabuka ba streaming live za Kyagulanyi Center musibe bokka. Bobeera ogenza okuba ng'otataganyizza. Okategeera. Gye buvuddeko UCC yennyini yavaawo n'etegeeza n'egamba nti bonna abalina emikutu emigatta abantu balina okugiregistaringa. Most especially by YouTubers. Okategeera. Most especially by YouTubers. Ebagamba by YouTubers balina okubeera bonna baregistering under UCC. Kyali kigendererwa kimukyo. General Yoweri Kaguta Museveni yasooka n'akimanya nti bw'anaakuvaayo n'akwata bano bonna balina emikutu emigatta abantu kijja kumuyambako okulimitinga information abeera afuluma ku mutendera gw'ensi oba eba afuluma oba abeera afuluma mu bannayuganda. Kirigizanya nange nti wano ku mitimbagano gye tuliko bannayuganda basinga tebasoma mawulire nga nange nze omu ku bo nze sisomanga ku mawulire. Naye ate ensonga tuzoogeranga bwe ziri of which tojja kubisanga ku mainstream za Uganda, tojja kubisanga ku TV za Uganda, tojja kubisanga ku radio station eya Uganda. Yensonga lwaki Museveni yavuddeyo n'awera ne TV eya NTV obutaddamu kukavalinga wonna waabeera ali. Lwaki? Nti bo basigala boogera ku mazima tebali kuzimu ku zino TV eziri compromised. Nti zino yazi compromisinga nga teteekeddwa kuvaayo kuwa gwe Munnayuganda kituufu kyoteekeddwa kuvaayo kulaba. Wabula baagala kuwa ekyo bo gwe kye baagala gwe olabe. Of which NTV awo teriiwo. Okategeera? Of which awo NTV teriiwo. So General Yoweri Kaguta Museveni asanze obuzibu obw'amaanyi okulaba nga limitinga information. Yakimanya nti Bobi Wine buli bwakwata ekkubo n'agenda mu mawanga ag'abazungu okumwexposinga nti information abadde nga atambulira nnyo ku mikutu emigatta abantu. Kati yanoonya butya bw'ayinza okulimitinga information eyo obutatuuka ku international community saako n'okutuuka ku mitimbagano. Museveni akimanyi bulungi nti social media yeesinze okumulabisa ku bikolo by'abadde nga avaayo n'akola ku bannayuganda. Okategeera? Social media yeesinze okumulabisa ku bikolobero by'abadde nga avaayo n'akola ku bannayuganda. Ako ge bayita amaanyi ga social media. Kati yakimanya nti Bobi Wine buli wakwate kubo n'agenda mu mawanga ago information atambula nnyo ng'ayita ku mitimbagano. Okategeera? Yensonga lwaki ndi Bobi Wine buli wabadde nga akwata ekkubo okugenda mu gundi abadde nga afuba okuteekawo diversion. Buli Bobi Wine buli wabadde nga akwata ekkubo okugenda mu allies ba Museveni oba mu bameekaazi be abadde nga afuba okulaba ng'ateekawo diversion such that bannayuganda baleme okufokasinga ku ki Bobi Wine kiyagenderedde bafokasinga ku kino kyabeera ataddewo. Olw'ensonga akimanyi nti senga social media agireka netambula normally nga bweteekeddwa okutambula ebiba bigenda okumukuba bigenda kubeera nga bingi. Naye General Yoweri Kaguta Museveni eno eringanga warning. Byonna obikoze bannayuganda bakoze buli kimu. Abavubuka tebalina mirimu. Abavubuka beetondeddewo emirimu egyabwe via social media platforms. Essaawa yakati oyagala okubateekako restrictions, oyagala okubateekako envumbo, abaana bakola live streams ne bafuna kye bafuna ne bafuna ekyokulya nabo oyagala kubakugera. Ogenda kudiringa otya ne bannayuganda. Nze nno mu kulaba okwange ndaba nga twolekedde ekigenda okubeera e Nepal. That's bitter truth. Twolekedde ekigenda okubeera e Nepal okubanga social media yeyo wewokkawo batubadde tusigazza okulaba nga tweyizinga amaloboozi gaffe ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Essaawa gye kakati bw'abanga avuddeyo ng'akugambye nti ne social media wetubadde tuweyizingira amaloboozi gaffe nti nawo atandise okulinnyawo
kitegeeza nako tetukusigaza option wabula okuvaayo okwerwanako gwe munnayuganda kano kategeere social media ye last option gyetusigaza oba ye last resort yoka gyetusigaza okulaba nga tweyizinga amaloboozi gaffe kubanga kizibu nnyo okugenda ku street okwogera ekyekikulumu oba okwogerako ebigenda maaso mu ggwanga wabula wano ku social media osobola okuvaayo n'oyogera ku ebyo ebigenda maaso mu ggwanga lyoto erya Uganda. Kakasa bulungi nnyo tekyo mukitegeera bulungi nnyo. Ku mukutu gwa House Media Call nja kusaba tena subscribing tokomo kontekera ku notification ensonga isobola okutambula nga bwe ziteekeddwa okutambula. Gino emikutu agiteekawo nga tuteekeddwa okwogera aga amazima Museveni gatayagala kuwulira. Gino emikutu gitwogererako ebyo byotajja kusanga ku mainstream za Uganda eza compromising by Museveni nga tebajja kuvaayo kuwa gwe mu Uganda kyeyagadde kuvaayo kulaba ensonga lwaki nti tojja kusanga live ya Kyagulanyi ku TV za Museveni, tojja kusanga ku radio za Uganda nga zoogera ku eyo Bobi Wine gye yatambulidde. Okategedde bulungi nnyo akumata kumira mpera kida wansi olwakaga subscribing kirikinga mu kadofu notification ayito komoko teekako neka a video juwe kigale tambule ate nekirozo kya makulu nnyo wansi mu comment section yawo akumata kumira mpera respect in all aspects. Okwogera muba mugamba nti bya bulimba naye nga byo kyekyo ekigenda mu maaso era nti ebintu bijja kuba kaali nnyo twandifundikira era nga tetunatuuka mu kalulu nga byonna babiweze ndowooza nga baagala kintu kimu mainstream medias ezibe nga zikola ki nga zeziweereza of which tebabalansinga abantu abo tebabalansinga batera nnyo okuba nga balaga saidi yemu naddala UBC eyandibadde ekikola nti nga bakavalinga bakanzesi bonna naye obudde obusinga tebakikola babeera beekubira kyeva olaba abantu kale opposition basalawo ne bagamba nti katwebeereremu tubeere ne media teams ezaffe zitukolera omulimu naye kati nabyo mbu baagala kubijjawo. Oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga tukomawo n'amalala mangi nnyo tovaawo.